Yesi mukasi akantuolekedde kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu ng'ekutuusibwako n'abagereka w'omukwano opushifa nakawombe njagala weekanye toli weka kati olaba nze mbaddeyo nga nkwagala nga nnoonya ne wensobola okuba nga nsobola okukwata adde emitwalo ebiri ngambe nti tugisheyalinge tugirye ffenna nga sirina wakujja kyoba omanya abakwagala bangi abalinawe bangi wadde n'abalina bino aboogera ennyo ate terikola twogerako Hajjat Aisha yes kalate muwala wange Aisha lirinya libamutuma eri omwana ino munde waba prince sinkane obutongole oba mutwala ku shopping oba kuki engoye biki yada yagana kugenda shopping before wallahi nemugamba nanyamba omwana engoye baki nemugana neta asisobola munange kikola naye ekyo nkikusuubiza mu lujjudde ate era njo kikola no bagiyita spend a day with Opshifa to connecting abantu singa Grace oyo bambi nsobola okukasisinkana kannyabo nze nembaako ebigambo byange ebimugambo bisatu bina jesi waba asobola okumpuliriza n'agumira ku ebyo njagala weekanye tukatujye side eyo abakadde manyasinkana mukyala mukadde nnyo omwana ali seeyo tamukuleetedde aganya leta gulano laba maama nenga wali aja tulumaganya banaye abatulaba ku channel yaffe weewunyisa omwagalwa wo surprise your loved one nga bwe mwakoma okulaba emboozi yaffe ne Grace ekimere kyetwamutima Hajjat omu kubakola ki kubalaba emboozi eyo n'abalala bangi bakwatibwako mu nsi ez'enjawulo bali Canada America wa ne bagamba Grace kyeyeetaaga okwekkiririzaamu ne love okumanya nti ayagalwa ye afiiringa mbu she's not enough Grace yeewulira nti ye buli kyakola tekimala ye okitegeera kati nkusaba wetunannyukira leero ng'afunye kye bayita self love ne confidence nze nange gyenzirukira owoono okubuulira kati Hajjat twakutuuza dda abantu twagala tugenda straight ku mulamwa tugenda nyumya bingi ne Grace wo waali mugenda bba munyumya mwenyumize naye wagambye mu mboozi yaffe emboozi enkalu tenyuma so omanyi bino ebintu bireeta connection bireetera omuntu kati Grace nga ffe luli bye twakola ne tufumba we got to know each other more n'okusingawo bwe twali twemanyi tufuna connection omuntu abeereeyo yes oluusi omuntu omwagala bulijjo nnyo n'ofuna w'omulabira n'ogamba otyo ku luno yayagala enamba yo kati weerabye n'agamba newenjogera nawe ebigambo ngabi nga kimala naye kati nfunye tugenda kwogera ebisingawo sinkanye ate ngenze omusinga naye mugatte ku babaaba Hajjat Aisha Kalodo abamu ku bakyala abato abeerina kye beekoleddewo naye ate nga teyeera ndaba mbadde bansuubira obadde osuubira ddala obadde osuubira omuntu gale oba ng'ali munene najjajja nga ate nga n'omutima gwe guli mulungi ate ng'ayagaliza so kati tugenda kufumba kamere kati Grace yatubuulira kyayagala olya kye tufumba leero yoya
naawe oli wali tutegeka olyenga wendi tulye ffenna olye enkoko kyogere nkiddamu enkoko enkoko ensujju probably ntandikira ati walala amatooke kati bateekeko akasujju n'akaceere sibakubira akalango kaceere ka supa kali akawunyagawo nenga kaboyo Hajjat wange baba byagenda okunfumbira ng'akeeru nga tisika n'ekirala obusujju bagenda teeka kwanira katinitini bagenda teeka Grace akoze menu ye Hajjat ogiwulidde kyawomero kye tujja naye wakoma ddi okusiba amatooka ajagasiba nze omukazi omubuulirizi w'abaana okitegedde w'abaana abawala akansolinga abaana abawala mbere nga simanyi kufumba abalala mba nababuulirira okitegeera bakuzaala zakubuza akatini nga tunagenda ojja kumbuuza banzaala masaka juzi Grace yafiirwa taata we naye gye bamuziika ekyalo kyennyini kyekyalo okwenva ebundi tujja tugenda kunyumya njagala hago mmanyi bawumudde abawumuze bali how are you kato ochanijukira omujukira how are you angel mwazadde ne baby wa customer bawumudde naye ninze mukulu waabwe oli Isaac ave ku ssomero mbano ne tugende ewaka how are you oli awumula this week munne waabwe omukulu Sala aliwa agenze fumba mmere kati agenze kubafumbira tujja mulaba nga tukomye kale mugamba Hajjat amutumidde omwana oyo bayida we ntandika omulaba nga yakayimba kali akayimba keyayimbira mu Eagles manyi kimuti singa obulungi nga mutini nengamba negwe omulabe Hajjat bwali beautiful yakayimba bulungi nnyo 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 nenkagala nenzija nga mulaba nga kaana kato nga katini nga kali ogezeemu nga nja mu followinga kati wentandikira omwagala ennyo wambuuziza yes kamama we kafunirawo olubuto nina ebintu ebyakunjagaza kale bingi biringa bitaano nga bitaano Hajjat agenda bitumenyera nga bitaano kizibu kyakusanga abawala sayizi eyo asobola okufuna olubuto n'alugumiikiriza mu kusoomoozebwa n'aluzaala n'abeerawo n'aguma ekyo nempulira nga nkwagalidde omanyi ngaffe bamaama bayisemu ebyo ebintu ebyo nabyo biba byakunjagaza ekyokubiri nenjagala nnyo enjagala gyayagalamu omwana we tafa ku biki byonna yasigala yekka
kwekkiririzaamu n'ayagala omwana we tafu oba kiki oba gamba ebintu bingi nnyo nnyo n'okusinziira nze byendaba kuba nze ndi muntu abeera ennyo ku social media n'endaba naakuba kino naye tafaayo nasigala nga Hajjat mpaku high five programu zazitwala Grace namugamba abantu bamulaba bakuyita Aisha Hajjat Aisha yes kalate muwala wange Aisha lerinnya libamutume oyo omwana olina omuwunda waba prince sinkane obutongole oba mutwala ku shopping oba engoye biki yadde yagana kugenda shopping before wallahi nemugamba katubanguli omwana engoye baki nemugana nedda asisobola munange kikola naye ekyo nkikusuubiza mu lujjudde ate era nja kikola eno bagiyita spend a day with Opshifa to connecting abantu nemugamba obadde okyayogera tugende waliwo Grace ebintu byonna ebinaba biganye ku mwana nga waliwo ekikugize nga kikwatagana ku mwana essimu yange gikubeko nja kusobola okuyimirira wamu naawe kwekyo Grace owulidde mpulira agambye atya ekintu kyonna nga kikwatagana ku Grana I'm humbled ngamanya toli bwomu nekirala nenjagala omugamba ebigambo bino Grace omanyi waliwo embeera gye tutuukamu ffe abantu abamu naffe nange jali embaddeko nowerowooza mbugu oba wabaaki oba oli kika ekikolimo oba biki nga tewekkiririzaamu banange okwekkiririzaamu kikulu okwekkiririzaamu kikulu toli wekka kati olaba nze mbaddeyo nga nkwagala nga nnoonya ne wensobola okuba nga nsobola okukwata adde emitwalo ebiri ngambe nti tugisheyalinge tugirye ffenna nga sirina wakujja kyoba omanyi abakwagala bangi abalinawe bangi wadde n'abalina bino aboogera ennyo tosobola bagaana ate abo balina ebizibu teri gwe batajajinga ababoogera ennyo balina ebizibu ne wano wetutudde era aswaye ennoonyaawo ensobi ebintu byonna batukuba bakola biki naye omuntu olina osigala ng'oyimiridde ekusuula gwe kuba strong n'oteevaamu kuba naye bw'oweevaamu naawe noweewaayo noganzi waliwo ebiseera wenatuukanga ngamba Shifa singa Grace oyo bambi nsobola okukasisinkana kannyabo nze ne mbaako ebigambo byange ebimugambo 3-4 jesi waba asobola okumpuliriza n'agumira ku ebyo ensonga lwaki bwenakulayo ku Shifa nga ate Shifa mumanyi neŋŋamba nyamba onkomezeewo omuwala oyo mu buli ngeri yonna naŋŋamba ate Masaka ne mugana ne waana abaggulu ayina okukomawo ansisinkana meeting twogereko tulyeko ffenna tusiibeko ffenna ne sho yammwe yannyumira bambi lwakuba nze nkaaba mangu yankaabya amaziga okuva leyabeerawo nakaaba mpaka lwe mwamaliriza nkaaba bukaabi mpulira nkaaba mangu ki olaba nkaabira ku ssimu era ndi kugwe mpuliriza nkaabira ku ssimu sorry nina ebinkwatako nganza omukyala and please don't be emotional buli wabeera emotional nange byempiseemu kuba mbimanyi kati era ng'ebigambo bino njagala tusiibeko ffenna nga twogerako ffenna njagala obeere mukazi mugumu afokasinga ku kyotunuddeko buli wobeera omunafu bakufuula ekyokunafuya omuntu munno omulya mmere takunafuya era nogera ku makya n'onafuwa n'ogamba mbw ate biki yayogedde bw'ati nedda aboogera baaliwo babaawo togenda balekeza kati tosobola si bakoma kati bo balina okwogera ate bo bafuba kukunafuya kukukuba oveewo ogwe ate buli Katonda kyatakuwadde mu bulamu bwo gwe nga gwe maama we ajja kikuweera mu mwana we ate era toddanga awo n'otuula mu bulamu bwo bwonna n'olowoozaamu mbu omwana manya biki nedda omwana Katonda ye yamukuwa yamanyi lwaki yamukuwa oba yamukuwa nga kirabo oba nga kibonerezo ffe mu busiraamu tugamba alhamdulillah oba kukugezesa ogamba bugambi nti alhamdulillah ya Allah nsaba omwana wange ono omumpeemu obulungi kyonna kyaba Katonda kyatakuwadde mu bulamu bwo asobola okikuweera mu mwana wo inshallah era bw'obanga olera omwana oyo mulere
ng'oli musanyufu ng'oli happy n'ekyenkola va ku bantu Hajjat ondawutinga anti ate nkwagala olwekyo ate era abikulembezza mu biri mashallah byagambye era singa wali tomwagala wamufuna walina option nnyo nyingi nnyo n'abalala singa akakwata n'akakasuka eyo kati Grace si mulalu amanyi yazaala ki omwana tasobola mukwana namutwala bajjajja gy'ayinaga mukwate olwana lwammwe naye tokikolanga osanga n'obulamu bwokyaliko ssaawa zino n'olya n'onywa lwa mwana oyo aba akugabirira lwaki lwa mwana onagamba Grace alina okufunayo kano alina ekimuli emabega alina gwalina okulabirira katonda naggabira lwekyo naye wali ababeera abo obwomu ne babula n'ekyebalya naye weesanga omwana wo tabuliddwa kyali amata aganywa ayambala ezo zonna nteekateeka gw'olowooza gw'obikola tokaabanga nazaala omwana kitawe tamulabiridde taata we amuggyako emikisa gye n'agiwa ggwe n'osobola okulabirira omwana ate ye n'abonaabona era njagala obeera omukazi omuvumu oyongere okukuza omwana wabula ne nkujjukiza kano nti ku mwana oba alwadde oba ki nze omu ku abo olina okulowoozaako bw'osookerako gamba Hajjat ABCD nze wendi ku lulwo kuba already nkwagala nkwagala followinga ennyimba zo nzaagala onnyimbira bulungi nnyo ine eddoboozi fabula Hajjat Aisha yasinga obulungi abasigadde totuletera ffe nja kufa naawe nange sijja kufa naawe shifa nja kufa naawe bamugobye nze bangobye namode red card waliwo kano ne bamusiiga ettosi tono ne bamusiiga ettosi tonolengezike sijja muta abaana abantu bakuno bamanyi nnyo enkola zammwe mwanyameranye ebyananese byongerezeeko ati binyuma nnyo wanje abantu b'ensi eno banyumirwa nnyo ebyonoonese tebaagala era Uganda oba oyagala okukola amawulire leeta ebyonoonese tebaagala kasita oleeta ebyonoonese bannayuganda bye baagala kugeza juzi ndabadde ku zino essimu zaffe waliwo ono omwana ali Dubai banansonyi omwogerako yakoze omukolo ndooza wamulabitowalabye bamuvuma bana njagala nakubaleeta mu spenda day with opshifa omwana oyo yakoze mama nasanyuse neŋŋamba because I've followed them babulira bubi kibi kati Hajjati afunye kye batayina afunye ekyabalema bali ku mwana bamukuba baana bato omulenzi nze nno kati fe ab'emitima emirungi ndi mugamba I can imagine baby waabwe anaafaanana atya ate waliwo Hajjati nze abantu benda baninga kati abo balina obba ne ssente kati abo balaba they have to be rich watch their step amanyi life eno kyogimakinga kyeba nga bwe bali bamanyi n'okubeera okwo ne bayamba abaana ne bagaba okitegedde bannange nze bamuvumye mu mumpi mubi babalungi baliwa simanyi alinga yagwa mu mazzi n'azimba omulamba bawulira bubi omulenzi abaluma kati bwogere n'amannya kuba nze njogera ku benjagala twogera ku Mina and Aviator bannange nze ndi one of those people abeebaza Katonda olaba abaana omuwala nga ye sifolonga nnyo omuntu wa TikTok promoting anyimba you get naye abaana obalaba beeyagala nnyo uliriza abantu tebaagala bantu beeyagala ate nekyannabaagalako bambye balwanyi nnyo babalwanyisizza nnyo nekirala kati labayo ekirala kitabagenda balumya mutwe ababoogeddeko I think someone nakulako naye nebigone
Grace njaba omukuba gumye omukuba sigenda mention to mentioninga babi to mentioninga balungi nze omubi wano soogera linnya ly'omulungi nange saaba mentioninga nina mulabika bambi bulike spare akutwalire eyo nga enaavu yakulendusu abeereyo kati abeera ng'alowooza nti oba agenda kukola ta banyumye tagenda kubatirako laavu gye balina oli mina mulungi bannange omwana mulungi nze mina si mukwano gwange nayo guys kati ye modo oba omuwanvu ekigambo kino kambasala ekiri gw'ogambye nti balwanye entalo zaabwe ng'ate babiri kati nkujjukizeyo kino ekyo kyennyini kyenjagala okole okimanyi nti bo balwanye entalo zaabwe nga basirise naawe osobola okulwana entalo zo ng'osirise probably yete mbambi obanga mbi mukwano gwange bakibambi antextinga waneno we talk I was so surprised lwakuba nekyala Hajjat I'm sorry oli mukyala musiraamu neshifa musiraamu ate wali tabu naye waliwo omukyala omwe ngananga abaana ba tiktok bagira ne bafunako platform engeri gye bafuna amanya omanyi yabalondeeyo tiktok yalondalera neronderera oba bevaawo balinza kukola kyekira ojja kunzijira ekirimi bagenda abaana basalemu obuntu bagenze nabyogedde no nze ndizaavinga byennyina okwogera kyeŋŋamba Hajjat omanjagala onkwate bulungi bwe yaba platform some of them I didn't say all of them but some mone balowooza oba bagenda kuyisaawo ebintu byabwe mune nabakazi abakulu bambi nga balowooza nti agenda kujja oba avumiremu abantu baki ekyo kimuteekewa anyway bebagenda ovuma oba banakuwale nze nga nze siriemu sinakuwala ku lw'omwana wange kyekyokka naye nze oli wavaayo nti kulw'omwana ebigambo bino era njagala okwongera okutangaazamu era mbikugambe ate obikkiririzeemu ate obiwulire olwaleero ne bwaba mwanawo baby grona wamuzaala si bwe kiri wuwo si wa mulala omuntu yenna newavaayo namwogerako ekigambo sirika ojja kuba omuwangudde bategedde weakness bakyogerako otera onyiige oyombe okaabe kyebakola ki kyebaba baagala kati gwe bw'osirika n'otakiwa budde oba kiba kigenze kifa Defines. You're so emotional. No, I'm just looking at my phone. Okay. Nenga ate abantu bezira kumanya weakness. Oba n'omusajja ne bakira ne bamanya nti omusajja we ya weakness. Ya muluma. Chebeya. Oba ne bamanya nti omukazi ya weakness. Kati mina bali kwogera bodde ye bambi bamuwulize. Bawawulire naye bubi. She looks so beautiful. Mina byafunye bye birooto bya ffeffe nanga sajjeemu. Byetuloota. Abasajja tusisinkana miwulenge miyaayu bikolimo byerere byetusanga mu nsi wouldn't love okubeera n'omusajja nga aviator ategeera not really nti afaanana nga ye but entegeera omanye ebintu nze byogera nali ndi supposed oyimbako ogwo omukolo nenfeire nga bufeirings yeah because omuntu yangamba we Dubai bamuyita Ashman something yangamba dda myezi ng'ebiri emabega nangamba olaba njagala bakyali bange waliwo akantu ke tubadde twapulikinga nga omanyi nangamba naye ogenda kunyamba gwe ne babesana mukazana yito boys bona bakyalibe nangamba teyafunye muyimbi ku mukolo kati mukwano nze nina access ate mukolo okukyala ne bwaba teyabalese nze nsobola okuba n'omukolo nga n'abayimbi mbayinako access nyumya nabo mikwano gyange okitegeera ne sibaleeta nendeeta na buleesi oba live band naye ate kyasina okunsanyusa kulaba Phoebe ba TikTok banne ate nasanyuse neŋŋamba omukolo kagube wala gwandisombye kawawa bikubi yenje munyera nkukunyisembera wano ate nga bazze kuvuma mukwano bandyenyigiriza anti bamanyi ba celeb like bwakwata essimu ye n'agitunula mumbu they have made it in life bananga omukolo kagube wala gwabasase bandisusiza okuvuma bandikutte byonoonese tumekitwala walanza abaana sibamanyi byonna ku byonna nze mbalaba
buli omu ate ayogerera platform ye neyange njogererako kyenjagala oli omwana mulenzi mulungi ebisembayo ne mwana munne mulungi atunula nze nasanyuka olunaku nzondera okufa sibobinze sinagwenkuba kati njagala njogere bamanye nti abaana abo balinayo abakabi baffe tetubasemberera mbobaki but we love them from a distance. Omwana ali mu kiyumba Kadama wano gwange yajja yasinkana ku simu kale ne twogera nangamba Hajjat njagala ofuuke mukwano gwange maama wange buli kimu kyonna nze nkwagala ng'omuntu nange nenzikiriza mbuuzaako wemba nyina akadde mubuuzaako nalumwe ajja nakubuuzaako mami nsonyiwa ndudde okubuuzaako biki nangamba naye omanyi ffe bakadama twagatta waya yagulini teriiko kintu ekyo kinsasa nnyo namuga lwaki mwagadde nanga bwenzuka nentunulira ebikopo byennyina okwoza amasowaani nentunula emirimu nentunula emyaka ebiri wegigwerako nga ndi mu kiyumba nzire ewaffe nendowooza abaana be nalekayo ne famire yange ndudde ogiraba nekyawa kwegamba neyekyawa obwongo bugatta nekyawa neno obutabira nona musajja kukwatako nakyo kibi obwongo bugatta weyazivaako oba n'obusungusungu kati obwongo oluusi bubagattako kati n'alowooza kyayinza okuteekayo ndowooza oba yejjeko stress kati kifa gyenzijanga nesesa kati bw'ojjanga weesesa oteekayo akavidiyo oli mu laavu oli mu ssanyu nyimba akayimba nsanyuse wasibye akavidiyo akalungi walidde amatooke ye alya nkoko zimaze mu myezi 6 mu fridge alya bintuntu gwe walidde ettooke wakusonyina wayambadde olugo olunyi ali mu kiyunifomu akimazeemu omwaka omusuubira kukola ki ajja kuvayo akusabula gati otwambalira gagagoye gagatanyumye olina musiru tonyuma kakati ekigambo ekyo banne njagala ebigambo bireme tujja ku mulamwa gwe ng'oveeri ng'ofuna stress ng'otandika okuyomba ng'okaaba ng'obijja nga weerabira nti oli Kadama kozesa ensobi gw'olina ekyokufiirwa abantu abamu tuleme bantu batategeera baagala tuwummulizaako kati waliwo abantu okugeza sayagala nkube nnyo ngambe nti nayingiridde abantu tulina babbuloga nga ye aliwo kukuba yafuna kyakola ki gwe bwawulira nga yakyogeddeko kugeza nze nawulirako omwami omu yakuba omwana wa Grace binyiiza nze saa muntu avuma mwana Grace n'anyiiga kibi n'omuwa kyayagala okunyiiga gwe kiwulire muleke musabire Katonda nze nkusabira buli bwazaayo ategeera nti walumiddwa ate n'akomyawo tulamuze kisa omuntu oyo anumiza naye kale omuntu akuvuma n'avayo n'akukolokota n'akuwaliriza n'osirika okugeza waliwo omuntu eyakubira nga ayombesa nze omukyalo oyo n'avuma n'ateeka wali ali London eyo Bungereza naye nekyayogera yali takiinako obukakafu naye nga ayagala kunzija kuki era singa nali nva ku mulamwa ku bye yayogera yayogera bituufu lwaki essimu yagijja nako tekyabakuyakubira kitegeeza nange mba kuva ku mulamwa nenteeka obwongo kuye ntandika omuvuma nze nali nyina ekyokufiirwa ndi mukazi wa kyakulabirako alina ebyokukola alina okukwasa abantu nebookyusiza obulamu bwabwe bangi bemmanyi obulamu bw'abantu okubawa ekifaananyi ekirungi bandabireko ate balabe nga nze mwennyini nze ngenza okwandukula ebigambo abantu abamu bwowemanya ekitiibwa kyo nawa wooli osaanye ogambe nti nze Aisha nze Shifa buli Kadama teri amumanyi babeereyo no ne beeregera mu kyumba wadde Kampala batalina kyali nga teri naamumanyi nga nesente zagenda okukolayo zimubuuze tazirina ate tulina n'abalungi abadda wano ne batusinkana ne batwebuuzaako ne tubayamba ne tubawa n'ekiddako abaana abo nnyongera bagamba ebigambo bino kyova olaba baavu nze mulimu bakoleredde obwereere neŋŋamba oyo yalina ekyokufiirwa owulira bababbye bakola bawola bakola bawa basajja ne bavayo nga tebalina balemeddwe okusomesa obwana bwe baleka bazadde mu basajja batabulabirira naye byonna bibalemye bali eyo bawadde obudde ebintu bitabakwatako nti bamubba abamu aba yava e Kampala omanyi nze nakitegeera mu kunoonyereza abaana abo abasinga tasookako Kampala ava mu kyalo eyo deep Lukunjiri Mubende Masindi Mbalala Masaka Kyotera wala oba Lira Koboko like ava eyo n'agwa Bulaaya tatuddeeko Kampala kwe kuva mu kyalo
ate we Kampala no lusi baba n'ebiyumbere basoko batereka bababuulirire bakole medical omanyi nze nalumwa nnyo nga bamanyira bwe nanoonyereza nenfuna wembateeka n'enkita ayita buyisi ku airport obasange era basimbye line mu uniform n'agenda mulimu abalungi nga manye ekimututte nti amwe single mom ngenze kulabirya abaana bange family yange mbakyusa obulamu bebangi tubalabye ne betukyusizza nga baali babi ne bafuuka abalungi bebangi ate nga bafunyeemu era nanga bulina kumbabulya kuba bakwano bange abaana abo siri mu bavuma bakwano bange nensaba kimu singa Katonda asobola okubawa omutima ogukola ebyabatu abaana abamu bamanya abamu si buli omuntu bamubba bekaabya banzi babankola biki abamu ekibatawaanya yava mu kyalo na airport Bulaaya alinnya ennyonyi esooka fine fenna waliyo that first time eyokulinnya tetwavuma abantu secondly takwata nko mitwalo 10 nga gije yagitegerera akutteko ku 85 akakadde plus nga zize abo bamanyi n'okugogolera abeewaabwe gye yava n'abaduulira n'abavuga kati gwe tolaba omukazi eyantuma surprise eyagaba ebiboxi ng'agamba nze ndi eno ndya nkoko nsula na mu kalina kitegeeza yali talya nkoko yali talinnyangako madaala ga kalina for the first time abirabyeko ye kanvume embwa kanvume buli kiramu kati abamu asangibwa muntu mubi tekiriko nti bamuyisa bubi eno baba mubbye ssente some people are bad ze nyina gwe ntwanenga kati oyo mubi ne bw'omukola otya ne bw'omusiikasiika nasobola kulungiwa nenga n'ekirala baana mmwe yonna gy'oli nga gw'olina emize egikola ekintu ekyo omuntu yenna gy'ali ne bw'abataba akadaama omuntu yenna ng'ajja kusobola okulaba eno sho weewale nnyo okukaabya omuntu omulala nga gwe ekizibu ky'omulala gwe ensonga lwaki akaani naye nga waliwo akera ku makya n'atonyeza amaziga ku lulwo ogenda mbuliri n'okaaba ku lw'omuntu bannange amaziga ago simanyi gy'ogenda gatta ate ekirala kyembuulira abantu bonna kifa kino kankyogere tokolanga kintu kusuula gundi osobola okukola ekintu oswaze gundi omulabise n'ofundikira ng'omuyambye omuwadde ettutumu omutadde waggulu bwoti ate nga gwokoze eki nga gwoswali omwagaliza biddiridde gwe nkiddako nga njogera ku mwami ogwo baawa ebiwogo ebivundu na biki alina ate we yamuteeka era ayinza okuba alina we yakola ki we yamuteeka bintu bingi juzi mu busiraamu mu kisiibo nalabye omusiraamu gwe baakubye oba mwamulabye nga byakawunga bannaye yakomekereza ali kuki okitegeera okitegedde yakikolakola ki kumuswaza yafundikira ayambyemu ki muyambe okitegedde kakati weewale nnyo okugamba kankole kino nswaze nga nziramu ekigambo kyange kino weewalanga nnyo okukaabya omuntu buli lunaku nga gwe reason lwaki akaaba buli lunaku akaaba lwakuba gwe nakeera ku makyala gasinga ate tujja kaaba nnyo nga tuyita amannya gammwe nga bw'oyogeddekundi singa ndi wano n'asiiba enjala n'agamba singa sigundi singa lisiibya enjala era singa siriwa kiti tesandibadde bwe nti gwe buli kaseera n'abeera nga kukolimira toyina mirembe teweepanka kirala kyembadde ngamba kifa abasajja abaami bannange baami baffe abalungi basebo basenkulu basegganda abagenda ne mubeera nga mulamuza abaana b'abandi era mubaagala nnyo mubawa omukwano naye nga we mubazaalamu mwe bambi temusobola kulabirira baana mubazaalamu balye muddo oba lwaki banaye kifanze manyi nti omusajja yenayena buli bwagenda ku mukazi aba asuubira ekintu bibiri ofuna olubuto oba obutafuna lwaki bwafuna olubuto afuuka mubi gy'oli ng'ate oli wali omukwana yali mata n'abo abasajja nga ye azaala buzaazi mu baana b'abandi tabalabirira ate abatalabirira be bazaala akina abeegaana abaana abeegaana nga misaayi gye oyo wakukiraba era wakukisasulira obulamu bwonna ate omuntu ng'ali eyo kifa nga ayita mu ekyo ekintu naddala omusajja muzaala mutamulabirira mwana biki bannange nsaba abantu abo kifa bantuukirire nja kufa n'omuntu oyo kubanga tunyiize nnyo tuzimbye emitima
shifo osobola okulema okwegulya olugoye olulungi osobola okulema okwetuusa ku kyoyagala omusajja yakuzaalamu olina omwana gwe maama gwe taata yali eri azimba alinda graduation atule mu ntebe ne wallahi mulowooza omuntu oyo agwana era gwobeera taata ng'oli otudde era bw'otuula bw'oti okimanyi mu butuufu nazaala naye sirabirira n'ozimba n'oyambala n'engoye oyagala kuyite mwami kati mu butuufu abantu abo balowooza ki abo nabo bakolimire bannange bakazi mmwe mukolimire abasajja okumakya n'olweggulo sikulimba babakolimire babeere bafe bubi sifaayo mwannyinaze obaani naye bw'azaala omwana ne bwaba mwana owange gwenzaala bw'omanya nti ozadde rabirira omwana bwe kiba kikulemye bakolimire abatakisobola banoonyeeko solution njirina nange mukolimire nga omuzadde nenzira ku basajja bano bampale zinywera migo manya abana bakola sikini n'ensusu nabiki nga muliwo kubba bakazi nga gwoliwo okubba mukazi omukazi akasente ke kafuna kobba bwafunamu obuzibu ng'ogenda ewalala omulimba abo bato babasaana ki lisiti awo abaana abo ani yazikutte bakolimirwe kubanga gwe nobeerawo musimaye basire boy mbu balina kuwasa mbu babawasa mbu bakugulira empale mbu n'essaati ng'omusajja omukulu eyakeera ku makya n'ozaalibwa maama wo nakkuza nga tolinaako walema oli mulamu n'olinda omukazi akukolerere era okere ku makya omusabe bannange bakazi mmwe nga gwe owasa omusajja ng'ali mu mbeera eyo ayoze ebikopo asiimule ennyumba akwoleze mufuge n'omukuba mukube kubanga ajja kuba talina magezi togamba nti n'empale zaayoze nezazooze anti oli mukazi tusooke kakoko bajja bakakola bikali kyoke tugule ebirungo ogamba kuloyira n'okusala kuli kweyeena ani asala anga tonagenda tukanye kwenako kyezisala kati tutuuse maama njimenya ebiwawatiro totugirako gisala okusala kwamme lwaki tolina kasitomakke olukumi tugende sene tusitwale olwolukumi tusalira sene tusitwale ena netumugamba okusala kuku anajongeza atugambye bakomeena kati egenze kwena kanaana katuve ku nkoko enkoko ekoma mmeka ena kati bagisale towefuula nga bamaze wano gisala leno tubatongereko tujja kuwa 10 olusala ena 10 anti towefuula ebibumba byange mbyagala n'enkoko nkulu owulira babijjamu
Batuwe nyanya za bbiri tulabe. Otupepe kwenda wameka? Pepe ataddemu wa 1000. Weeyo tunafuma mucere mweru. Omucere omweru. Abadde ogamba otya? Koza omucere omweru nagwo tuteekamu katungulu ne kapepa. Mucere mweru. Nedda tunoonya kyangu wakali. Tetunnalya. Karoti za bbiri ennungi. Okiweeyo n'obutungulu obwa bbiri. N'obutungulu bwa okiwe ne kagali. Tojjaayo ate kalagula. Ate kano ka 1000. Tuweeko 1000. Tuwe ne kakoti miiru ka 5. Nene kuchumba tukisiika awo nga twakatuuka. Wategedde budget kati lino lisinga ki nnyo liri ne liri. Waliwo wabatamala nguze
wali ku moto akati yeka obadde akunteeramu alina oyinza okuboyagala kune kati teeka nakati tuwe wa 15 oteekemu kirimu oba bwotwagaze ng'osinga naye nga kati nnyo akabugga kulondera akalala londereka kati kyembuuza enyavu endagala zino mulimu ezisiba emmere nga ndala ate nza mukulu okudagala nezo zizo oba zitaliimu bitulitaliwa you are full of English tuwe sayina ezitayuzizaamu betulidala you are full of English dagala amenvu agabogoya 3 gya 10 dia ekiwavu kyammekanga ndyako nentwalirana mukuli amasana anti aba wano bensalira kutenyekwa sorry oba tumuwa ndagala zirina kuzira agala nnondeyo ennungi kwoyo nkola za mmeka zingi n'otunda oti endagala ziba 2 za 5 nnyaga tuwe nnya balirira olulabika obulungi genda kuzigendeko kuziri otuweyo olwalirira olwalirira emmere olulabika obulungi tuwere ddala luli ono lwesigalire for how much? Nawe Hajjat ebyomukwano ini business watera endagala ekyayi Hajjat ekyayi kiriwa nakukiya mikwano wejjawo akasaani ifunga ddala kasaani tunagisibisa wamulimi kasatu amaze netugula ekibbo gyekyo kikolagera oteeka mulina nedda ekibbo kirungi otuuzaamu olulagala badde manyi kyekikola obulungi nze bangambye abantu mu comment bagakikagula ku kibbo anti kaye wisdom weyatuusa yasibye emmere yasaaniise mukakiri kituwe ekyayi kituweereko wanti maama ekibbo kimu nebakimuzeena nemikeeka batuwe tukwate obusujju bwa mmeka bwesanga byagala obusujju bwa 3 owekakasa ng'omanya obuuza bakomawo kenneewulira kakano abalungi eryenkota y'ettooke yammeka otubanja mmeka otubanja mmeka otubanja mmeka ate greens ozibaze tukoze byammeka byattu byafferi ebintu okoze byattu bino kyekyo mukwano kati zemmeka akaaga ati bine obadde oyagala amenvu tuweeyo ku amenvu kolega mmeka kiwavu maama tuwe kirungiko ate buli lunaku ng'oba bwoti nawo kino kyakasanvu ate kino kankibawere ku ttaano
Andetedde byakaveera genda wali. Hold it like this. So I go kyekyo anti mbadde nkuwadde mutwalo wali nga tulinako kakaaga remaining one kati otubanja nina ttaano ekikuli banna neyanza abalungi neyanza ege ati atugambye neyanza mikwano ate tukwagaza kimuge bali kuba ne simayiro
Yo mmanya. Kubanga omuntu atuwadde obulamu ate netusobola otutuulako wano. Wallahi. Ate tufumbe tulyeko ffenna. Ani yali akisuubira bannange. Abantu bamanyi kino ekintu kikulu. Waliwo ebintu by'olaba. Nawe n'otuula n'osobola okubanga osobola okufumba ekintu abantu bakakirya. N'ekirala abantu babeerewo nga batujaajinya. Abitubuulirira ye asobola obikola. Omuntu ajja n'omugabo omusajja mufumbire emmere ate omuwenga eyokya. Hajjat abikuwa era asobola obikola. Balowooza obirekera abakozi. Nze mbagamba nti wabaawo ebintu ebimu byolina okwefunza mu maka go wadde olina ssente kyo kikkakatako. gwalina obikola ng'omusajja akulaba wali weekwatiddeko mu mmere n'ogimufumbira n'ogimujjulira. Siganya abakozi tuba nabo tufa era osobola omuntu yenna ng'oli oli mukozi naye naawe oba olina okuba nga olumu ekintu ekyo naawe okimanyi. Ekyobola abakozi batujooga agenda nakula nga tosowadde okwewatira kiraga otuma buli kimu naye amaka agaagala. obadde oli mu kulaba opushifa nakawombe tusinkane nate